Akakiiko k'ebyokulonda kamaliriza enteekateeka z'okujjuza ekifo kyalimu omubaka wa paalamenti era omukubiza paalamenti y'e11 Jacob Oulanyah era okuddamu okulonda omubaka omupya owa Omoro kwakubaawo omwezi ogujja. Paulo Bukenya omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda agamba nti olwaleero bamaliriza okuteeka enkalala z'abalonzi era kye bazzaako kwe kuzimba ku byalo eby'enjawulo. Emiruka gyonna okwetooloola essaza lino emiruka giwera ddala 37 era tukukomekereza olunaku lwaleero oluvannyuma tubeere nga tuleeta ebivuddemu abantu abeegasse ku register tubeere nga tubyekkenenya n'okubiteeka mu system kye tuyita processing ate olwo oluvannyuma tuddeyo tutimbe enkalala z'abalonzi okuba nga ennaku z'omwezi 25 omwezi guno okutuukira ddala nga ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokutaano. Enkalala z'abalonzi mu constituency ya Omoro zaakutimbibwa okuva nga ennaku z'omwezi 25 okutuuka nga ennaku z'omwezi 4 ogwokutaano omwaka guno okusunsula abeesimbyewo kwakuba nga ennaku z'omwezi 12 ne 13 omwezi ogujja ate okulonda kwakuba nga ennaku z'omwezi 26 ogwokutaano omwaka guno. Era nga ebibiina by'obufuzi twabitegeeza ku kweteekateeka n'okuleeta bakandidates era nga nozanga bamuwulira ndowooza ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo biri mu kuteekateeka obumyufu bwabwe mwe bayita emitendera gye bayitamu okufuna bakandidates. Enkuŋŋaana bakandidates bajja abaana abasunsuddwamu bajja kukola campaign zaabwe okuva ennaku z'omwezi 18 okutuukira ddala nga ennaku z'omwezi 24 tubeere n'okulonda ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokutaano. Okusinza akakiiko ke kamu ensimbi ezizakisa okulonda kuno ziri obukadde 600 era zino we ziri mu mpeke. Okusinza ku tteeka erifuga ebyokulonda singa ekitundu kyonna kifiirwa omubaka wa paalamenti akakiiko k'ebyokulonda kawenda ku kyenda kuteeka okulonda abantu baayo basobole okukiikirirwa. Tulina abakozi baffe twabateeka mu kifo gye bali n'abakulira returning officer mpozi n'okukwatagana n'ab'ebyokwerinda okakasa nti ebyokwerinda bitambula bulungi mu kiseera ekyokulonda obaawo abantu bangi mbeera bakola emirimu egy'enjawulo nga mulina okunoonya obululu twagala kitambule bulungi. Ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo byatandise dda okwekennenya abanabikwatirira b'endya mu kulonda okujja era buli kibiina kiri mu kabbinkano. Rogers Mulindwa nga yamyuka omwogezi wa NRM agamba nti ssemateeka w'ekibiina ateeka okugobererwa era akamyufu k'ekibiina kakubaawo okusunsulamu asaanidde. Tubadde ne research team yaffe ku ground okuva twamala okuziika ndowooza abantu bamaze ennaku nga 9 nga tugezaako okumanya ki ekiri mu bantu ki abantu kye balowooza. Kakati NRM olina okuba wa candidate gwe beetaaga okuba omulungi naye ng'amaanyi gali mu bantu ffe tugenda kulangirira nti tugende tukuba akalulu akamyufu then ba abantu balonde. Ku nsonga y'okwagira mutabani wa Oulanyah avuganye ku kifo kino Mulindo agamba nti kino kyakusinziira ku nsonga nnyingi okuli okuteesa n'abataka ssaako n'ababaka ab'enjawulo ava mu kitundu kino. Ku luno okuba kampeyini kukkiriziddwa wabula abawagizi balabuddwa okugoberera amateeka agassibwawo okutangira okusaasaanya COVID-19. Kosi waliwo enjogera egamba nti mutabani w'omugenzi Andrew yandikutte flag naye ne bw'anaaba nga ye era alina okuyita mu mitendera gy'akamyufu. Okusooka tujja kusaba bonna abaagala okwesimbawo baleeta empapula zaabwe. Bwe ne bevuddeyo omuntu omu nga teri amuvuganyiza mu pati then tujja kumulangirira omuntu oyo nti ayiseemu nga tavuganyiziddwa naye bwe neeba yabalala bonna kibiina kijja bbawo omukisa bagende bavuganye. Era tulina okugoberera amateeka agaliwo n'ebiragiro ebiriwo ebyokwewala okusaasaanya ekirime kya COVID-19 nga muli okwambala obukookolo n'okuwa amabanga n'okunaaba mu ngalo. So Robert Mwanje, BBS Telefayina agesigika. Ku ddakiika 24 eziyise